kwatako mwenda ku sharing mu WhatsApp oba ku Messenger emwesigaddeko ogiteeke ku Facebook account yo oba page ogisharinge ogipostingeko omuntu atalina muguukiriro ku page eno asobola okuba nti ajja ku account yo nga mukwano gwo oba comrade munaffe ajja kubanga alabira ku account yo oba ku page yo yensobola kya abantu bakikola kati banosobola okufuna information kale yensobola kitubagamba okusharinga. Alright, bwemala bagamba okusharinga njala mumpitire abantu bano wammanga njala mumpitire ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe mu nsi yonna omuli the International Human Rights Body, njala muntangire ekitongole kibayita United Nations, International Criminal Court, njala muntagingire US government, njala muntagingire UK government, njala muntagingire Semwai boss James Birungi, njala muntagingire Kale Kayekezi Kayihura, njala muntagingire Abel Kandiho, njala muntagingire Nkaka Bagenda, njala muntagingire Damulira Christopher, njala muntagingire Yoseri, njala muntagingire wano njala muntagingire wano abantu bangi benjala mutaginge ndowooza bala bajja kujja oluvannyuma bwe mmala basaba okuntagingira abantu abampitire ebisigadde mugenda biwulira. Njala muntagingire omukulembeze wange omulwa ya Branch Center n'abakulembeze ba National Platform abakyalimu empeka emera then we tugenda okujja video eno tujongereyo. Alright, njala muntagingire aba Poleji Ligi abaligi yokunywa obuugi ne walaji bantagingire muntagingire n'omukulu gwe bayita Mike Mukulu abere ku video eno mwetaaga olwaliro n'ebiga byayogedde byatasande kwogera mwetaaga wano Mike Mukula nkwetaaga wano video tugenda gikwata mpola neetaagako the Inspector General of Police mukulu Okoth Ochola nkwetaaga ku video eno njagalako ebitongole by'okwerinda byonna na buli muntu yenna ajja ku video tugitandike. Ndowooza lero katugende ku Kigula Luggi butereevu bwe tugenda ku Kigula Luggi tutandike video mu butongole. Era ntumiddeko mwenna abanyumirwa Ekigula Luggi mu buli video gye mba nkoze nti mwebale kukitambuza na kukisaasaanya. Ekigula Luggi kya lero nno njagala kikwata buli muntu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano nti njagala kikukke mu V, njagala kikuyingire mu mutwe okiwulire bulungi nnyo. Ekigula Luggi kya leero lwaki ngenda kola Ekigula Luggi kino nga tekyawula mu muntu yenna olw'ensonga abantu abasinga obungi muli mu mbeera nga simu mwagyeteekamu ate ng'okugivaamu kyetaaga okuba nga mumira omuntu ababuulirira ne muteegera butya musobola okuva mu mbeera eriwo. Mu Kigula Luggi kya leero njagala tuyige ku kintu kye bayita okwebeereramu mu mbeera yonna ennungi oba embi. Oli eyo omuntu yandikugambye nti zikusanze naye enki ezikusanze. Waliwo ze tuyita embeera embi n'embeera ennungi. Embeera ennungi ye muntu ng'ali mu mirembe gye talina kimutawaanya. Oyo endowooza yebeera ndala nnyo. N'omuntu ng'ali mu mbeera embi nga yamusanze oyo naye abeera mu mbeera ndala nnyo. Ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera ng'ali bulungi talowooza nti eriyo abantu abali bubi era talowooza nti waliwo omuntu alina ekizibu. Yalowooza ye waali embeera ennungi. So ng'omuntu alina ekizibu bw'afuna ekizibu alowooza nti buli muntu yenna amuvuddeko teri muntu asobola muyamba ate ng'ekyo kyo kiyinza okuba nga kituufu. Naye olwoya lw'omunnyindo lwekula wekka gwe kennyini gw'olina okwekwatakwata ne weekumaakuma n'osobola okuva mu mbeera eyo. Naye ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera mu mbeera ennungi talowooza nnyo ng'omuntu ali mu mbeera embi. Omuntu ali mu mbeera embi bw'oba okozesa engalabi yo bulungi nnyo osobola okuba nga osobola okulowooza bulungi nnyo naye ekizibu kyakussa by'olowoozezza mu nkola. Omuntu nga mugagga aba ne puroguramu ntono nnyo nkiddamu. Omuntu ng'alina obuuma abeera ne puroguramu ntono nnyo era ziba zaakubalira ku ngalo. Naye omuntu nga mwavu mponga byoya abeera ne puroguramu nnyingi ezikulaakulanya ez'amakulu naye ng'ekizisibye talina buuma
kati abantu babiri banjawulo naye ate ekikwewunyisa nti omuntu ali mu kizibu omwavu abeera ne programs nyingi mwattu bw'akwata kuwumba buno b'ensimbi ekibuza programu zonna z'abadde alowoozaako kiba kiki linda nakikubuulira edda tulikyali mu kyeggulalo kye byampuna nno ng'omuwulu amulisa ku makuba ki ku mawulu lwaki mbagamba ebigambo bino ebiseera bisinga njala nnyo otegeeza bannayuganda nti bw'obanga ofunye ekizibu sooka otuule okkirize nti ekizibu nkifunye era bw'omala okukkiriza onoonye butya bw'ogenda okivaamu ebiseera bisinga abantu bangi nnyo bwe bafuna obuzibu beekubagiza naye ng'okwekubagiza tekirina kikigenda kukuyamba okuggyako okkunyiika emmeeme omuntu yenna kasitanyiika emmeeme ye naaba nga takyasobola kweyamba awava okukolya n'okukomba essowaani so nga ate abantu abasinga obungi bafuna ebizibu bino basinzira ku bizibu bino okufuna amaanyi agabajja mu nvubo ne batandika okukola ebyewuunyisa njala kuwaako ekyokulabirako bw'obanga omuntu ofunye ebizibu nga wava mu mbeera mbi n'omuntu ataava mu mbeera mbi temuyisibwa kyekimu omuntu atamanyira kalukano bakola ayisibwa bubi nnyo okusinga omuntu yamanyira okukalukano okukola embeera zombi bbiri tezibakuba kyekimu baawukana njala kwogera nnyo ku muntu nkugambe muganda wange bw'obanga ofunye embeera embi ng'ogiyiseemu obanga okyagirimu ekuwa obuvumu n'obugumu okusituka okole ekyo ky'olina okukola osobole okufunamu okusinga okuwekubagiza lwaki abantu bangi ngenda bawo ekyokulabirako tulaba social media ne tulaba TV mainstream media ne radio stations sirabangayo muntu yali azze n'agamba nti nza anatandika ng'ebyobugagga weebiri buli omu akugamba natandikira mu mbeera mbi muzeeyi ensimbi nga zimwetakuza lujjo maama ng'alina kadeemo butyo munnange n'okusoma tetwasoma naye nze mukama yanfujjako eddusu n'ampa amaanyi n'entandika okukola bwe bugagga muno naye kiba kizibu nnyo okusanga TV radio station social media ng'omwana omugagga azinaga nti nze ndibwe nti kizibu kubanga talina ati wakkola awe bayita bansanga bisibe era nsanga bisibe tasobola kukuba bugagga bwa muzeeyi we buyita mu lujja so nga ate omwana omukakaalukanye yakola ng'asinzidde ku mbeera embi asobola okukuma obugagga bwe oba asobola okububeeramu ebbanga lyonna kati njala kugamba buli muntu yenna gy'oli tebangayo omuntu akomalamu amaanyi mu mbeera mw'oli ng'oli mu kukola abasekerera akola ate bye bambe basekerera omuntu atali mu kukola abasekerera omuntu ali mu kukola era bye bantu byamu basekerera muntu ali mu kukola ki ali mu kukola naye ate bw'omala n'okgusa ekintu ky'okola ate bye bantu byamu babanoonya ensimbi bagende bakutandika okukuloga oba okukwogerera n'okukubira emimiro ku bintu by'obufunye mu bulamu obwo kati ngenda kugamba bw'eti buli kizibu ky'otuukamu ng'okituuseemu kifuula ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekikwongera mu bulamu obwo abagagga bangi betumanyi nga bakoleredde obulamu bwabwe nga basinzidde ku background eza famire zaabwe n'obunaku bayitamu okukola ne batuuka we balina okubasaazi bwe bali bw'osanganga embaatakabuzi oba embuzi bitanga ng'eri ku social media eyogerera omuntu eyekoleredde n'atuuka waali naye ng'amwogera tasobola kukulaga yiwaasula be bantu betugamba nti zeze embuzi ezimu ezaabula tembawanga budde kubanga omweyogereze takusuuza kayanzi omuntu atakuliisa takuyigulanga ttama omuntu atakupangirisiza nnyumba takuyigula ttama omuntu atakwambaza takuyigulanga ttama njala kugamba ekigambo kimu ebigambo tebikulemesanga byakola sigala maaso ng'okola kubanga bw'oba tolina teri agenda kukwagala era bakwagala olina kati mu mbeere bw'omanyi nti bakwagala olina ate teboogera ku muntu atalina nkiddamu teboogera ku muntu atalina eva boogera ku muntu alina kati singa abalina baali tebaliiwo enkwezi ngezandibadde zoogera ku ki wenkugambira nti kola ofune buli kyofuna aboogera boogere kasitoba nga gogenda mu maaso ebintu bino tubibagamba mubiraba ne mwebuuzaabuuza nga bafuka banaaba naye ng'ate mbimanya ebituufu
ennewombeka gye wewombeka ng'ogenda okwewola ensimbi w'omuntu bwe buvumu bw'obwotwala otandika okunoonya ekyokukola okole lekera okufukaamirira abantu ng'obeewolako naye ng'ate naawe osobola okugenda n'okola kubanga olina engalo olina emikono olaba n'abalema abatalina mikono bagenda ku kkubo ne basabiriza ogwo nagwo mulimu olaba n'abalema abamu bagenda mu nnimiro ne balima ogwo nagwo mulimu eriyo abalema nga balina n'ennyumba z'abapangisa naye gwe omusajja omukulu ayina emikono ebiri amagulu abiri nga toyina wadde omuzigo omufumusula embuzi nga toyina maka kitegeeza tolina value omuntu yenna owa bulijjo batolese mukolo mabega obeera nsanga bisibe era ojja sanga bisibe ojja kukomekkereza ng'okuba emimiro mpaka lw'olifa ensi kkola si kuleekaana ate si buli alina nti agenda kugamba nti alina ebiseera ebisinga abalina ssente teboogera ate abatalina ssente baasama nnyo kiddamu abalina ensimbi teboogera naye abatalina ssente mu kwasama teriyo abakwatira nsawo nkinoonyerezeeko omuntu ng'alina ssente ze nga si zaakwogerera taleekaana n'abantu naye oyo atalina ssente ng'alinawo obugolo aleekaana nnyo era ayagala nnyo papulika emanyi nti alina ssente naye nga talina adde n'ekikumi kati muganda wange njala kukugamba wonna wooli fuba okulaba nga okolerera obusajja bwo n'obukazi bwo osobole okutuuka wootuuse olw'ensonga nti mbegeraako mpuliriza bulungi mbegeraako taba na choice kubanga aba asabusabi naye yeebegedde yaba ne choice ebitole by'emmere bimeka by'alina okulya kati muganda ejjala kugamba omuntu alina ssente taba na bigambo bingi abeera na bikolwa omuntu atalina ssente yalina ebigambo ebingi era nga talina bikolwa buli muntu gw'osanga ng'alimu kwedaga ku social media simayirina ssente ne mmotoka oyo si mugagga omugagga tayogera omugagga akola bikolwa oza mukitegedde tufundikidde ekigulalogi kya leero katugende ku programu entuufu eyatuleese kale mutyombola musizaako omulundi ogwokubiri nga tuvudde mu kigulalogi kya leero mmanyi ebyo bekigenda okunyiiza naye nze byange bwenti bwe mbyogera n'embirekaano abasinga obungi nembisanga ate oluvannyuma nga bituufu kati saagala bamalirako budde ogwange ngukoze tutandikidde wa tugenda tutandikira wano mukulu Mike Mukula wonna wooli akatambi kano kajja kusangayo ebigambo bingi bitutuuseeko gye mwabaddeeyo nga musugumbiza nga bakimezezza okw'omusana n'otandika okuwoloboka n'okuyika ebigambo bingi nnyo mwatuuse n'okugamba nti abaganda mbwa naye mukulu Mike Mukula njala kujjukiza nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere ebigambo byogera ku ttaka lya Buganda abaganda si basiru okusirika nedda kiringa omubbi bwanajja mu makaago n'akuteeka chini ya ulinzi nga yalina emmundu okubeera n'emmundu ng'oli mu maka g'omuntu ng'omuwambire kitegeeza nti amaka gabagago era amateeka bwe gajja oyinza bajja nnyini ennyumba ejja mmuddira ate gwe bakwata mukama wange oyogedde ebigambo bingi naye ekigambo ky'okuyisa olugaayo mu baganda ng'obavuma muganda wange genda mpola kubanga tukimanyi gw'omu ku bantu abatateekeddwa adde okuyimirira wantu wonna ng'oyogera ekigambo kyonna kubanga toli credible Mike Mukula toli credible kwogera ku kintu kyonna mu ggwanga kubanga gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga bamanyikiddwa a typical thief and you are among the corrupt officers in the NRM regime. You don't have any audacity in any part of the country to speak on behalf of Ugandans because you're a thief. First and foremost, gwamu ku bantu ababba ssente za gavi wabba 1.8 billion Ugandan shillings n'ozibba musaga omwali ne tebisezi kyeye
oluvannyuma g'omwajjawo nga mulowooza nti ayinza okwabya Ebyama olw'okuba yali munnamawulire ne ssente nnyingi nnyo zozobba. Olina ebizikolobero bingi nnyo naye okutandika okuyita Abaganda embwa n'okujerega ekibiina kya National Platform ngoga nti mwina mbambega winno mwina mbambega but bw'oba ogamba nti wasoma P1 B nga wagiyita njala kugamba ekigambo kimu. Yawula wakati w'ekitakambagga wakati w'eppera n'entula. Gw'okuba nti ekibiina kya National Labourers Movement ky'owagira ne remember you once a rebel leader waliko omuyeekera. Aro group label leader waliko omuyeekera. So being right now in NRM doesn't clean you up that you are a criminal. Once you are a rebel leader of Aro boys, wali muyeekera ero kimanyiddwa eno NRM yagijja mu bujjulo kumati NRM y'ababbi. Eva NRM bayitinga ababbi okubeera mu kibiina kyayo. So calling the Baganda dogs at this particular moment, it's a crime against the Baganda. Because you are supporting Museveni's son, who's not supposed to stand anywhere in Uganda because he's a foreigner. That is a mistake. Ekyo njagadde kukulabula. Okumanya oli mubbi. Neno gye mwataddewo mbu simanyi Patriotic League. A younger group of 4 to 5 young boys came to you with this motion nga baagala kuligestalinga pate yaabwe. Ne bajja bakubuuzaako kiki ekyetaagisa na biki ebyetaagisa okukola political party. Abaana bano era wabayita emabega watuusizza baatuka okubuuza nga tonyega gwe kennyini wavuddeyo n'okozesa ate right z'abaana bano okuziteeka n'ozifuula ne mufuula muhozi MK project ne mugifuula Patriotic League. Naye the real fact is Patriotic League party ya formingibwa abavubuka bana era nga the rightful owner wa party eno y'omu ku gwe bayita Albert Nuwagaba. Albert Muwagaba ye yatwala proposal eno ewa Mike Mukula naye bana baye bagifuddemu national package and political kuba nti kali akapati tebakataddewo. So Mike Mukula mu buli kimu kibba bubbi ora mwasobodde n'okubba erinnya ly'ekibiina ky'omuntu kyeyabala ekiyakuleetera just okiyite mbuyisi obaweeko ku magezi wakifudde nakyo n'okibba kubanga mwabbye ekibiina ky'omwana bamuta Albert Nuwagaba bibaleeta ekintu kino. Gwe kennyini ne mutandika mwakijje muhozi project mwekifuula ate mwakifudde Patriotic League naye nga ate mwaganya oteekawo kali akapate kubanga banyini kyo baade bajja kujja bakuba endulu ne kati nze nga bwe ndi okuexpose nga babasajja mmwe. Mike Mukula obubbi bwo otuuka n'okubba proposal z'abaana. And I'm here to inform the public that the newly or the rebrand from House Project to Patriotic League, this brand doesn't belong to Mohoz or Mohoz Project. There are 4 young boys who went to Mike Mukula to give the the 4 young boys who went to Mike Mukula's place asking for advice on how they can register their party in the names of Patriotic League Party. But later Mike Mukula took away the rights from these boys and sold the name or the party to Mohozi Project. That's why they branded MK Project to Patriotic League Party. The rightful owner of this name is known as Albert Nuwagaba and his colleagues. So mabuli kimu kibba bubbi temwina kintu kye musobola okukola nga kyammwe naye era tugenda gendayo. Nze njagadde kulabula ku bigabo by'oyogedde n'ogerega Abaganda nti balinga mbwa. Yes, right now we are dogs, but very soon we shall turn to our normal ways and everyone will pay back mujja kusasula.
okitegedde bulungi mujja kusasula no worries gwe nkumaze kati njagala message eno endala egende kuba tukyali wano tulinga bali mu kigwaro ky'amawulire njagala kuoninga omwami gwe bayita Kabona Jumba mukulu Kabona Jumba ne mukyala wo Kolanama eno message njagala bagibasaliremu bagende batuukeko mukulu Kabona Jumba ennaku zino bera nnyo ku social media no promoting a business yo ne mukyala wo ey'obusa obufere obuganda no gezaako kola diversions ku social media naye nkuwoninga musajja gwe 1 tolina order oba capacity ekukkiriza kutandika kuyingira mu ddiini z'abaana bantu banno n'otandika okwefula nti gwasinga okutegeera 1 mu kuziika omugenzi Deo eyafudde wakoze fujjo n'otuuka n'okugenda ku keesi y'omugenzi n'ojjako omusalaba n'ogumenya mukulu mu myaka bufukunya gye tukubye mabega bajjajjaffe gye baali ekirwadde kyasinga okusaanyawo abantu mu nsi yonna zaali ntalo za ddiini n'amawanga ebirwadde ebi ddiini n'amawanga kati mukulu ndi wano kugamba genda mpola kubanga office gy'otaddemu obwanga siiyo si gwe omukulembeze w'empewo za Buganda nkiddamu era si gwe omukulembeze w'empewo za Uganda nakyo nkiddamu kubanga empewo za Buganda zikulirwa omusajja ayitibwa Kateebe so si gwe omusajja omulungi ne mukazi w'omukazi omulungi nkiddamu eddiini n'obuwangwa n'enno mu Uganda zibaddewo era nga tezikontana ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda gw'ogenda okukwata omusalaba ogujje ku keesi ogumenye oyogere ebigambo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo ng'olumba eddiini endala kimenya mateeka ate era ojja kifunamu obuzibu nkugambye buli kyokola kyonna okimenya okikola mu bumenyi bw'amateeka 1 si gwe okulira empewo za Buganda n'eza Uganda kubanga lubaale ataliwo tosobola musamira temulungi tosobola kusamirira mpewo za Buganda era mu bugwangu gwaffe tetulinamu kintu kye bayita kabona nedda kabona bakabona abeera baddiini ompulira bulungi nnyo buno obubaka njala bukutuukeko lekeraawo kutinkula ebintu batajja kusobola omusalaba kabonero ka ddiini eza Kristo owulira ssebo nga naawe bw'okwata olubugo n'olwambala ng'omunagiro oba ekyambalo eky'obuwangwa n'ennono oba olugoye olw'Abaganda n'omusalaba kabonero ka ddiini eza Kristo abakkiriza mu Mukama Katonda tolina buyinza wantu wonna kutandika kwata bubonero bwa ddiini ndala bumenya kubanga ogwo bajja nakugulako omusango gwa bwereere tojja kusobola kulwana ntalo za ddiini zimalawo kubanga kyoliko tokimanyi omanyi abantu abasinga obusiru ndala basaba abantu abasinga obusiru be bantu abayita Baganda nga mwetuma amanya ag'Ekiganda nga temuli Baganda njagala ondetera olunaku lumu omugenzi Beni Ggulu Museveni gwe yajjawo yali alumbye eddiini yonna era n'agitandika oggikolako olutalo nga mmwe abawumba tuutu abataasoma P1 B aboonoonye buli kimu bwe bulombako omusajja bwe yayogedde bwe tumala vidiyo eno bwe tumala akatambi kano then tulyoka tusimbule nkyagumenya mwe bannaffe abagula keesi z'abafu nga muzigula omusalaba mubagambe mugujjeko kakati kamera zabaddewo nalimaze ziza bbali nga ngujjako newalala njimenya lwakuba tewabeera kamera ono yabadde sita nti yabaddeko kamera nyingi naye ngebisalaba nzimenya nesapula enzokya kubanga si zaffe mpaka lwemunakkiriza nti buno bugwanjuba buno bukiikakkono buno bukiikaddyo akabonero k'omusalaba kaffe omuganda ava mu bika bina ova mu kika ekya taata ekika ekya maama ekika ekya jjajja omukyala azaala taata n'ekika ekya jjajja omukyala azaala ebika bina ensi ziri nnya obuvanjuba obukiikakkono n'obukiikaddyo lwakuba mwayonoona obwakatonda bwaffe ekyo ekisalaba mwe mwakireeta kukibbirako bantu naye nga akabonero k'omusalaba kajjajjaffe ekkubo
kawumpuli kubo lya mulimba likala manju bisagazi bikwakwaya mfungo za byali tuli kyayi kyakulujja njagala okubanyonyola bannaddiini timunsonyiwe misalaba nkyagimenya gye naagisanga nga si gye girina okubeera mpaka lwe mulikkiriza ne muva mu bikyaki ebyo ne muva mu bikanisa ne muva mu byekereziya ne tubisamiriramu kubanga biri ku ttaka ly'abajjajja baffe era nze siteekateeka mukulu amannya gange nze Lumbuye era ensinga ekyuse ng'okulembeze bukyuse nsuubira okweggyako erinnya lya Frederico neetumba erinnya lyange lya jjajja Wenkatoogo nzikiriza mu buwangwa n'ennono naye nga nkimanyi nti waggulu we tutudde waliwo Katonda Ddunda Namugereka amateeka g'ensi yonna gakkiriza buli muntu okukkiriza mu ddiini gy'ayagadde ne mu Uganda weegali ebya Katonda bya Katonda oba ebya Kaisali bya Kaisali nebya Katonda nebya Katonda bya Katonda kwata okole ebintu by'olina okukola eby'obufere obikole ng'obikolera mu line of the duty oba mu mateeka toyingirira kusala line etakwatako nkiddamu Kabona Jumba ebya Kaisali bya Kaisali nebya Katonda bya Katonda waliwo amateeka agafuga buli nzikiriza era buli muntu akkiriza mu nzikiriza nga tayingiridde mu nzikiriza ndala nze ndi wa buwangwa na nnono ne waggulu w'obuwangwa n'ennono waliwo Katonda ffenna atuwa omukka gwe tussa gwe tutamanyi na gw'otamanyi toddamu mu mateeka agafuga ensi common laws okukola ekintu ky'okuyingirira eddiini endala ng'otinkula olutalo ennyumba ye bajja gyokya bajja kukuba nga teri agenda kusasira kubanga amateeka weegali owulidde mukulu amateeka agafuga abantu abalya mmere buli muntu waddemu okukkiriza mu nzikiririza ye naye tokkirizibwa kufuutiika kunyigiriza ndowooza ya buwangwa na nnono ku buli muntu era otuuke n'okutandika okumenya ebikozesebwa mu madiini amalala ako ke bayita akamanyiiro akasumagize yeeyalira mukulu weetereze ennono n'obuwangwa tebikkiriza kuyingirira abantu basanyukira mu nzikiriza yaabwe nedda era ennono ekwata oyo agikkiririzaamu atagikkiririzaamu temukwata era ne Yesu akugamba Bayibuli ekugamba mujje gye ndi abawulira nga bazitoowereddwa togenda kufuutiika ndowooza yonfunda nga akatulika empisoko buli munnayuganda yenna ekyo nkikuddamu tojja kumalako lutalo lwa ddiini leka buli muntu akirizikirize mu nzikiririza ye leka buli muntu asanyukire mu nzikiriza ye totinkula by'otategeera nze ndi wa buwangwa na nnono naye nzikiriza buli muntu yenna akkiririza mu nzikiririza ye gy'akkiririzaamu waafunira Katonda ate sikkiriza muntu yenna ku kyokoza muntu yenna alina nzikiriza ye era tokkirizibwa dde okukwata ku kintu kyonna ekikozesebwa mu nzikiriza eyo ekyo kikyamu bajja kukuba nga tebalina gwe bebuuzizaako oba bajja kukuba mu mbuga nga tebalina gwe bebuuzizaako okukolera mu 7 tekikufuna nti gw'otegerera ensi yonna fun enough tolinaako wadde omuzimu oguzuukusa ekiyenje ekiri mu kaabuyonjo kaabere mu kazuwo tolinaako wadde mandwa naye ogenda ozungu olinga omukka gw'omukkanzu bogomu ovulo buli kimu kitinkula kubanga muli baakabano mwajja kusaanyaawo musanze obuwangwa n'ennono mu Uganda ne mu Buganda nga tewali ayingirira munne gwani ayingirira eddiini z'abanno gwe njala kukomyawo nja kukuddira ku Sande akatambi akatuufu katandise video entuufu etandise njagala buli muntu alina smartphone ng'olina omukutu ku TikTok ku Facebook ku Twitter munyambe muzikize diversion zino wammanga diversion esooka yerimu nvuka kubayita make seems funny
ne muganda we kuba fena banaga tuba Luganda go bayita Sefco eyo pure diversion 100% kubanga tekubona tekuli mukubi wa bikonde tekuli member yenda kubona tekuli member ali registered mu kibiina ekiddukanya ebikonde mu Uganda. That is a pure stunt. Buli awuliranga ayagala okulumba munna musange makage mwekube. So si kutegeka stunt kujja bana Uganda kumbeera. So stunt ya mix seems to fun ne Sefco eyo pure stunt kubanga kubona tekuli professional boxer era tekuli member ali registered ku bitongole biddukanya ku bikonde mu gwanga. Eyo state funded stunt oba diversion mujimirize ngo budde bukyali. Njagala mu stunt endala muve ku stunt za street ganga fighting nazo muziveeko mubaleke tembagoberera dok posting ekintu kyonna mbaleke beekube anafa buli omu alina ekijja ky'abajjajjaabe ezo nazo temuzigendako stunt oba diversion muzireke. Njagala temugoberera kiboozibozi kya musajja gwe bayita kisa kya Mukama nti muwalabe bamuwambye. Please don't dare kusharinga kupostinga eyo diversion stunt kijje kunze kubanga omukozi wa government nga akola mu bitongole ebikesi era nga history mubi ani asobola muwambira abaana nga alina ne mundu alina buli kimu temumuwa budde muleke buli asavinga sitaani amala amweddiza mukitegedde bulungi nnyo. So n'oyo omwami gwe mugamba simanyani mumuleke temutegana nti sime mu sharinga video sime wambye omwana no pure stunt. Yagamba Uganda nungi security weeri bagenda tukuba emiggo. So kati gogo bagamba okuba emiggo kyekiye kikuposting santi bamuwambye era gwe kyekikuloza santi bamuwambye mu Uganda eri safe. Mukitegedde bulungi eyo ne mugiveeko. Endala njagala buno obubaka mbusindikire omukulu ono ne stunt ye njagala ekoma olwaleero gwe bayita Gravity Omotojo Wabuyi Gavin njagala stunt ye ekoma olwaleero. Njagala tegeeza public nti omukulu ono ali ku stunt era akola diversion as well. Naye mu stunt ne diversion ayinamu ensimbi zaagala okukuba. Ayagala kufuna obuwumbi 3 okuva mu Prime Minister's Office obuwumbi 3 era nga bamafia bali mu Prime Minister's Office bibali mu kudiringa olwokuba nti ono is a state agent asobola okujja naye asaamirira akagiga kakalu ku mudaala okwogera ebigambo n'okuluba Kyagulanyi alyoka afune ssente zino bazigabane n'abasajja bano aba state. So ono ekintu kyonna kyakola kirimu omukono abaga kirimu kyo pastor y'omutemu kirimu ne state naye abali mu state baagala kuba billion 3 nga ziva mu government mu ofisi ya Nabbanja billion 3. So buli kyakola awo it's a project well organized and funded with a hidden mission of conning the government through prime ministers so that they can get 3 billion Ugandan shillings on that small project. Era it's a project. Ku Wednesday next week nja kubaleetera proof na buli kimu mutegeere so that mukitegedde ono start gyalimu yakubba government obuwumbi 3 ngira sente ziri mu pipeline nekenzogeddeko wano ndowooza ezo zo kijja kuba kitegeeza nti takola ki oyo taddamu kukola ki tajja kuddamu kulabikako wantu wonna era ekyo kyo mukikole ki mukitegeere nti eyo stunt bulungi nnyo era tajja kuddamu kufuna ssente zino ekyo nakyo kyawedde mukitegedde bulungi nnyo. So eyo naye stunt mugijjeewo temuddamu giteekawo bwaddamu n'aleekaana nga bw'aleekaanye bwe namuwooninze nja kuleeta information na buli kimu ekimukwatako n'amaka ge gayinza okumeekeza nga n'omukazi adduse mu maka kubanga information engirina ate nga Sandi agagireeta wano ne mukazi waano be. So genda mpola ku bintu by'okola ng'olumba Kyagulanyi ne ka project koolemu ka billion 3 ziri mu Prime Minister's Office era state yakufaanibwa okukola ebintu bino nga state tugenda zifuna. Okitegedde bulungi kati neyo stunt njagadde mugitegere bulungi naye mugiveeko. Ekirala nga nfundikira ku stunt bika tugenda ku information. Ebiseera bisinga
nga bwe mbagambye nti abantu abasinga okukuba emimiro bakuba emimiro nga tebalina kye balina nga boogerera abalina. Mwegendereze nnyo abantu ab'ekika ekyo. Njala tutandikire wano oba ntandike na information na nyingi ndowooza ka tutandikire wano. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebitongole by'ensi yonna n'ebitongole by'okwerinda njagala muwulira bulungi nnyo information egyendeese olwaleero. Ngenda kwogera ku mannya gano wammanga, buli omu njagala agategeere. Erinnya erisooka kuliko omusajja eyakuliranga ekitongole kya ISO gwe bayita Kakabajenda, kuliko Kale Kyezikayihura, kati kuliko akikulira James Birungi, kuliko Abel Kandiho, kuliko ne Damulira Christopher. Amanya gemmenye ago gavunaanyizibwa ku bantu abawera akakadde abaakattibwa mu ggwanga Uganda. Naye nga abantu bano abasinga obungi tebamanyikiddwako mayitire. Amanya genjogedde ago gavunaanyizibwa ku kakadde k'abantu abaakattibwa okwetoola Uganda yonna nga tebamanyiiko mayitire, saako abo abatuusiddwako obuvune obw'olubeerera. Kankole statement eno mu Luzungu. I'm here to inform the international community, mainly the US government, the UK government, the International Human Rights Body, International Criminal Court of Justice, and my fellow Ugandans. The failed serving officers in Museveni's government, including the former Inspector General of Police, Kale Kyezikayihura, the one in this photo, the former ISO boss, Kakabajenda, this gentleman is known as Abel Kandiho, still serving in security agencies. This one is known as Damulira Christopher. The last one is known as James Birungi. When you follow the history of the origin of these gentlemen, all are not Ugandans. Their origin is from Rwanda. Museveni has been using these people in his security agencies or in his spy agencies, including the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, the Internal Security Organization, that is ISO, and External Security Organization, that is ESO, and the Uganda Police. These people are the responsible of the missing Ugandans who are expected to be like 1 million who are still missing, and the hundreds who right now nursing wounds and others are still rotting in torture chambers across the country. These people are the one behind the ongoing kidnapping across the country in the names of protecting the regime. There are a number of Ugandans across the country who have been killed and are still missing as we speak right now. I'm calling upon all the international human rights bodies, including Uganda Human Rights Commission, the US government, the UK government, International Criminal Court of Justice. Please, if you want to get the truth or to get the proper information about these people and these agencies, please don't make any appointment or any day to assure them that you are going to their offices to do investigations or to find out the information about the missing people.
Because according to the information which I've gathered is that when you inform these people that you are coming over to their offices to do some investigations, the day you make appointment, but before, they pick out all those people in torture chambers and they transfer them to other safe houses. So the time when you come to do the investigations, you can't find anyone in those torture chambers, including the Lumbuye barracks, the same way Chireka, and other torture chambers across the country, including Naguru. So if you want to find out the truth, please don't dare inform them that you are coming. If you want to get the truth, don't inform them that you are going there. Because there are so many Ugandans who are still underground in those torture chambers. They are lotting there in numbers. As you speak right now, today is 9th of February 2024. But during 2021 elections, there are some innocent Ugandans, and those are NUP supporters. There were 49 in number who were kidnapped and arrested by the chieftains of military intelligence and the Internal Security Organization, which is led by Damodila Christopher, Abel Kandiho, and James Birungi. All these people, all these NUP supporters, they were charged in the military court. But remember, all of them, they were flamed or blackmailed by Christopher Damodila, Abel Kandiho, and James Birungi. But the sad news is, among the 49 NUP supporters who were arrested during 2021, before the elections, as we speak right now, those who are still surviving, they are 14 in number. The 35 were killed and buried in the same way torture chambers and in Naguru. But no one can come out and expose the regime. And that is my work. Munansonwa okozesa olulimi olu 40-40. Njala sindika obubaka buno eri international bodies no ne embassies ezisinga obungi mu Uganda zisobola okumanya obubaka buno. Kubanga olumu kibafuulira kizibu okumanya ebigambo byenjogera mu Luganda. Kati njagadde mpisa obubaka buno mu Luzungu, embassies zibufune, international spy network zibufune, n'abantu abali mu bitongole ebyenjawulo babifune, kubanga njagala ku exposinga government eno n'abantu baayo. So the international bodies, including United Nations Human Rights Commission or body, Uganda Human Rights Commission, the UK government, and the US government. There are so many times you've visited those torture chambers, including the same way. But the people, sometimes you find in those areas, these are not the real people who are supposed to be there. These are the kids for serving officers and some in-laws whom you find there. So the CMY boss and other officers, they inform you that those are the people they have there in torture chambers. But remember, Lumbuye, as a barracks or the CMY base, has underground torture chambers. So if one of you has ever visited the underground torture chambers, you can come out and address the public. But if not, that means you know nothing. Because there are so many people who have been buried in Lumbuye barracks and they have been killed. On 3rd of October 2021, in the court martial in Machindia, which was led by General Guti, the 49 NUP supporters were brought in his court
and they were charged with treason. But if you can ask General Gut, where are 49 NUP supporters whom he charged with the treason right now? He can't answer these questions because they are nowhere to be seen. They are nowhere to be seen. They were charged on 3rd of October 2021 in Machindia Court Martial, which was led by General Gut. So General Gut, if I may ask you, since the 3rd of October 2021, you charged these NUP supporters, the 49. Since then, where are they? Were they convicted or what? And we still have some of our comrades who are still under custody of the state without trials. And those are many in different parts of the country. As we speak right now, CMY is holding almost 97 of NUP supporters in different torture chambers, but mainly at CMY and in Naguru underground torture chambers, 97. Including 688 UPDF serving officers who are still rotting in Lumbuye barracks. 688 serving UPDF officers who went against the orders of their bosses, who ordered them to go and kidnap and shoot and kill these serving officers. They went against the orders of their bosses. The same applies to matching the military barracks. There are so many Ugandans who were not charged, but they are rotting under the torture chambers in matching the military barracks. Kasing SFC military barracks and the other torture chambers. So Madam Wangadia, the Parliament of Uganda and the international community, we are here to inform you that Uganda is not safe and Ugandans are not safe. Kidnapping is still going on day and night. More Ugandans are missing and no one is accountable for. But the big problem is that the state is good at making diversions on social media, including politicians who can't come out and condemn the mistreatment of oppositions or people who don't support the regime right now. Abagala olwafulu yamatoke kandu baddiremu. Eriyo bannaffe 49 abaleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2021 nga twolekera okulonda mu kkooti y'amagye e Makindye ng'ekulirwa General Guti. Baganda baffe 89 baleetebwa mu kkooti muno ne bagulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe era okuva ku olwo tebaddanga. Naye information girina nti ku baana bano 49 abaana bokka abakyayina obulamu naye ng'ate bafeenya bali abaana 14. Kitegeeza nti abaana 35 babatta era baziikibwa ku sseemwayo embuya n'ebitundu ebirala. Baganda baffe bano bonna basinga obungi bakwatibwa ne bateekebwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okuba nti baali bateeketeeka okwekalakaasa n'abala bangi nnyo. Nga wetwogerera essaawa zino abantu bavunaanyizibwa omusango guno kuliko Christopher Damulira, kuliko Abel Kandiho, James Birungi, Kale Kalechezi Kaihura, kuliko n'omukulu gwe bayita Kaka Bajenda. Ebifaananyi byo biraze bulungi nnyo. Abasajja bano okwetoola eggwanga bonna bemmenye bavunaanyizibwa kakadde k'Abannayuganda muno nga mwe muli abattiddwa abaziikiddwa nga tamanyikiddwako mayitire. Bakosa system eno. Bajja ku kyalo batandika okunoonya muntu kyatawagira gavumenti ne bamuwamba ne bamutwala ne bamuteekako emisango gy'obuyeekera ne babajjamu enjala ne babasiba amataffaali ku busajja bwabwe, abakazi ne babayiwa kaamulali mu mbugo zaabwe ne babasiba amataffaali ku mabeere ne babasonseka ebiti. Tebakomaoko ne babatuusako gooluusa bamaanyi gamba ng'obbala empinga.
bano balina ebinja by'abasajja balina abalwadde basirimu abalepinga abaana abawala ne basiyagana abaana b'obulenzi mu tocha chambers ezo. Baganda baffe bano olunaku bali ekibu kimu. Baganda baffe bano bafenya tebalya na mmere. Era information njagadde egende ku international community ne international level nti abasajja bano bali mu kutta bannayuganda buli atabawagira. Era njagala mukitegeere. Omukulembeze wange bino mbyogera nga mbitegeeze eggwanga nga ntegeeze ensi yonna. Teri muntu agenda bawa information eno. Nabagamba regime olukyuka. Nja kubeera omu ku bantu abagenda okuleeta abajulizi nange okubalumiriza abasajja mu mirimu gye badde bakola ate nga kimanyikiddwa. Yensonga lwaki mulaba diversions nnyingi nnyo eziri ku social media nga abasajja bali mu kuwamba abaana bali mu kutta abaana teri wadde omuntu aboogerako nti kati ne member of parliament bwajja ku parliament n'ate bowling ekintu ky'okuwamba abaana media tekyakiwo makulu bateekawo bintu byakubuzaabuza abantu kubanga kye baagala eggwanga liraba ekyo naye ng'ate ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga bingi nnyo kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga mbategeeza waliwo n'abasirikale ba UPDF abali 688 nga bano bali mu tocha chambers eza CMI embuya nga kati CMI erina baganda baffe 97 bano nga tebalabikirangako mu kooti yonna tibavunaaniddwa bavunaaniddwa emisango gy'okulya mu nsi olukwe okwenyigira mu kwekalakaasa n'okwagala okugyako gavumenti naye nga ku bonna tekuli muntu yenna yali yenyigidde mu kikolwa ekyo ate ngera sitiru bakyawamba. Abantu bano abakola emivuyo eyo nje babuulidde bonna basinga obungi bayita amannya ga Kinnayuganda nga abasajja Banyarwanda era mukitegedde bulungi nnyo out of the war. Mwenna abantu abakola profiling ku international level mutandiko profiling abasajja benjogeddeko ne group yaabo bali mu kutulugunya bannayuganda amanya nga babuulidde era bano nga balina okukwatibwa batwalibwe bonnambiro kubanga bakola ekintu ky'amaanyi nnyo okusiba ku bannayuganda ebintu by'ekisiru nga bakozesa media n'okubasibako emisango emikyamu bino byonna nga bigenda mu maaso ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati waliwo information ejetaddawo katugende ku information endala ekyo kivuddeko nja kyongerako olulala kati njala tugende ku information endala muwulire bulungi nnyo. Abasinga obungi tulina ekizibu mu Uganda mubadde temunnakitegeera kati kankibabule mukitegeere. Omugenzi eyali omukulembeze wa Uganda Idi Amin Dada bwe yali nga agoba abasajja abayindi n'abagwira okuva mu Uganda yamanya nti alina okuddamu okusomesa bannayuganda ebyo abayindi badde bakola n'abazungu okuyimirizawo ekonomi n'okuyimiza nayo eggwanga. Amini n'agenda n'atandikawo kye tuyita National Leadership Institution ey'ekyankwanzi nkiddamu. Amini bw'amala ogoba abayindi mu ggwanga ng'omusajja omukujjukujju yatandikawo kyankwanzi ng'agituumye National Leadership Institute nga tekitegeeza nti leader ali mu government office no buli leader okuva ku LC1 LC2 LC3 buli muntu yenna ng'olina office nga ekwasaganya abantu kabere musuubuzi kabeeraani kabere mulimi kyekyagitandisawo teyali political no nkiddamu. National Leadership Institute ekyankwanzi was started by late Idi Amin Dada with the mission to teach all leaders on each and every level in order to eradicate them in how to control the economy of Uganda. Munjukira Amini teyalina political party. Amini eri afuga Uganda nga talinako political party. Kati n'asomesa abantu n'asobola otambuza eggwanga emyaka 9 okutuuka abaseddekiza Museveni baamugirako.
kati ye Museveni kye yakola naddira Kyankwanzi n'agifuula political olw'okuba nti ye yagikozesa okugifuula political olw'okuba nti yalina ekibiina ekya NRM ne bagifuula institute ey'okunaalizaamu abantu obwongo. Ensonga lwaki Kyankwanzi weeri bwe yava ku mulamwa gwa Amini NRM yagifuula political wing era ng'ekozesebwa NRM nga ekitongole oba ekiwayi ky'okunaaza abantu obwongo. Kati mubadde mwina kye mutamanyi mwenna kansoke mbategeeze bifunga sinagenda ku kino era ndi mukoere erimu eyo. Omuntu gwe bayita NRM kaada mumpuliriza bulungi. If you meet or you know anyone known as an NRM kaada in any sector across the country, he or she is a spy. Bobo manyi omuntu gwe bayita NRM kaada bwaba musajja oba mukazi mbuli sekita yonna waali oba chairman siwano chairman situka wodi sopuso RDC member parliament ambassador ani yenanga bamuyita kaada mbega atya. Ebitongole mbadde mmanyi byambega buli mwecha CID mulimu ekya ISO semwayi ne ESO ne fuso pupu bibina bimayyo ne waliwo kye mbadde mmanyi kitongole kino. Ekitongole bakiyita PIN as PIN. Ekitongole kino PIN kyabambega nga kyabakaada ba NRM bonna buli yayitako Ekyankwanzi oba buli yafuuka kaada wa NRM bakiyita PIN. PIN kivundulwa kitya? Popular Intelligence Network. Manyize nsoko bibagamba wano ne mwebuzabuzanga abafuka banaaba. Ekitongole mwene kye mbadde temumanyi nti weekiri bakiyita PIN, Popular Intelligence Network. Eno kabeere master wa ssomero nga kaada mbega alina okubega abasomesa bonna n'abali mu ssomero bonna nga waayo report. Kabeere kaawo nga kaada alina okubega bakaawo bonna n'ebisolo byonna n'abibegeramu n'atwala report. Kabeere muvuzi wa boda nga chairman wa boda nga yabatwala alina okuba nga akola report okubega abantu bonna. Kabeere mukyala wo akanga kaada wa NRM alina okubega na family n'agibega yonna. Kabeere boyfriend mujja kutya kati bino ebintu batayagala kuwulira ate video temugijja mugireke nze kambaabye. Wetwogerere ssaawa zino Popular Intelligence Network PIN mu kiwandiika kigambo kiri PIN PIN. Kino buli gwosanga nga kaada wa NRM mbega ngayita mu kitongole kye bayita PIN, Popular Intelligence Network. Kabeere chairman wabasuubuzi nga NRM kaada mbega. Kabeere muyimbi nga kaada wa NRM mbega nga yagenda Ekyankwanzi babega bayimbi bannaabwe babega bannakatembe bannaabwe. Bonna kati bale bakotte ku mimwa semwa eri mu kuwandiika bali mu recordinga video bagiwereza mu 7 mu recording. Bano batuuka batya okubeera bambega babasomesa ne babanaaza obwongo kituta brainwashing kyekiriwa. Mbagambye mugenzi Idi Amin Dada bwe yateekawo Kyankwanzi leadership institution okusomesa abantu bukye balina okumalijinga eggwanga ye teyalina kibiina kya byabufuzi. Kati ono bw'afuna omukisa nga ayingidde mu bukulembeze yaddira Kyankwanzi ng'ettendekero ly'okunaaza abantu obwongo batya. 1 atwala buli kika kya muntu kyayagadde omutwale Kyankwanzi bamusomesa ekigambo kimu nti President Museveni alina okufuga Uganda mpaka ne family ye.
babasomesa NRM yokka tewali kirala n'abateekamu doctrine bagamba nti abaazikane ku buyinza bwe yensonga lwaki osanga omuntu ku kyalo ng'ayogeza amaanyi nnyo naye ng'ali out of the law ali wabweru w'amateeka naye ng'ayogeza amaanyi yensonga lwaki osanga Sobbi ng'ayogeza amaanyi naye nga baamunaaza obwongo nti alina ku buyinza buli kati nakino kakibajjukize mbadde temumanyi era nakyo mukitegeere bw'amala obatuusa ekyankwanzi era mubeeramu abagamba mutusomesa nedda kati abo babamanya within the training kati tebazunga nammwe already amanya babagamanyi nti oyo kagubiru tajja kukkiriza mu doctrine yaffe jjukira musulayo mwebakayo munaaba mulya munywa mujja ebiwojjolo mu bbiya gwe babawa soda oba amazzi buli muntu yenna agaana okukyusa obwongo bakuwa special mineral water oba special bottle of beer oba special food banyala kuwanga emmere bijjenno naye ng'eyo erimu kanywe okawulire era buli avayo ekyankwanzi nga tabatiziddwa information ya NRM olufuluma basigala bakumonitalinga naye ng'olwedde bakuwadda be abantu abakava ekyankwanzi nava ekyankwanzi emyezi 3 ate gundi abadde yakava ekyankwanzi yafudde doctrine eri bamanya baani abali resistant kuwooza obwongo waliwo abantu abali resistant nga bo temumala gakkiriza okitegedde bulungi nnyo kati Museveni waga nti ngenda kwazikwa ku buyinza bwange beba abantu aboogeza amaanyi kyensonga lwaki osanga minisita najja nayogera ekigambo ku media n'ogamba wait a minute ono gayi yasoma oba kino baamunaaza obwongo nga nti Museveni ne NRM be balifuga eggwanga teririvaawo era yakuwa ne ku buyinza bw'osobola obukozesa be bantu b'osanga alina amaanyi mangi nnyo naye ng'omula babanaaza obwongo nga tebakyajjukira nti ensi yaabwe kati kino akikola buli sekita kati essaawa zino waliwo kyemutamanyi education system okufa mu Uganda bamala twala ba head teachers ne babanaaza obwongo abo abaagaana okugenda mu doctrine eri ey'okubanaaza obwongo kye bayita brainwashing bali ku 24/7 surveillance abamu ne passport zaabwe tebazirina motoyi bamonitalinga ku soyo bamonitalinga ku university bamonitalinga buli wamu bamonitalinga abasajja bali under surveillance 24/7 ba head teachers bali monitored bonna abakyagaanye okukkiriziganya ne Museveni mu buli sekita bagenze kolo babachu abuli agaana bakumontali babayiga from to era eriyo abantu omugulu nti the master yesse oba yadduse mu ggwanga oba ono yadduse mu ggwanga oba oli yakoze eki kati Museveni kyakola bw'aba alina kyakwetaaza n'ogaana okikkiriza 1 akuba mu internal affairs ne bablockinga details z'okufuna passport oba ogina passport ne bagikujjako nobeera mu fix nga tosobola kufuluma ekyo kiri mu buli sekita ya gavumenti n'abakungu ba gavumenti babakwata bonna bali awo so bw'ola omwogezi wa polisi nga zinaayogera ebitakwatagana tomunenya MP wajja nayogera ebitakwatagana mutunuulire butunuulizi minisita wajja nayogera ebitakwatagana mutunuulire kati bannaffe mwina kye mutamanyi waliwo day sessions nga z'abantu bemumanya aba ne waliwo night sessions ne secret sessions ez'abannaffe baga nti bali mu opposition kabo basoma kiro ekyo mbadde temukimanyi n'osanga omuntu ayitibwa opposition ng'asobola okukubira essimu 7 direct n'agikwata namulya kikyayagala nekikolebwa balina emmundu balina security ebakuuma alina order eyimiriza olukiiko lweri lwatayagadde mu kitundu kye naye yaga nti opposition bino njagala mbyogere nga mbiteeka ku record
Oina gantu wopo nenga asobola kuba simwaji ne bayimiriza meeting ya LC1 LC2 ne meeting report ngo opposition abo nabo je bali kati mujja tegeera bishiri embagamba mujja tegeera bishiri embagamba okitegedde kati Museveni ye adire ekintu kimu n'akikubisa ebinyonyi byonna byayagala kati ekyankwanzi bakolera kye bayita brainwashing and mind setting oba mind programming Museveni addamu n'ali programming abantu nga babali programming omanye okujja ku kintu ky'obadoloolezaako ne bakuteekako kintu ekirala nga gwe kyokkiririzaamu naye abo bonna abagamba ti kino kiganye tosobola kuwangaala bakojjawo era ofa okitegeera kati yembera gye tulimu kati buli sekita yonna mbagambye temwerabira pin popular mugitegedde bulungi pin popular intelligence network pin buli kada wa NRM yenna buli sekita yonna mbega kati bulijjo mwebuuza ate lwaki ono opposition alina obuyinza bungi nnyo ku polisi y'egindi lwaki alina obuyinza nnyo mu kooti lwaki alina bwati wo balina sessions zebabasomesanga bo kye balina okukola nga balina mandate ekola decision nga ne RDC tasobola gaana DPC tasobola gaana OC tasobola gaana ne semwe nga tasobola gaana kubanga bali programmed kati mu kitegedde bulungi nnyo kibasse muvumo kitegedde kya pin ekyo bambega kiri across the country okuva ku LC1 LC2 LC kyonna nga ky'abantu gwe nekitayinza okuba nga ali mu pin nga tomanyi ne taatawo kojjawo sengaawo naye nga wakada wa NRM beegendereze nnyo bonna ba pin kati ekintu kino yali agala sooka kissa mu ggwanga lyonna ne kisooka akikozesaako ebbanga kyamulemerera kitya mujjukira mukyaka mwenna abasinga obungi yali amutadde okuva ku LC1 mpaka ku district n'agendako ne mu masomero ne ku institution za higher institution of learning nazo n'agenda nga tosobola kuyingira wantu nga tugenze mu kimu mukyaka kati mukyaka ono baali tebatusomesa ntugenda kuyiga kwagala ggwanga no bali basomesa doctrine ya NRM as well kubanga nange kenyini nagendako mukyaka ne mukola ku Kyagolodi Primary School kati ewali mukwana arcade emabega wa Kiseka market awe twakolera mukyaka okumala emyezi gyali ebiri era ffe abali resistant kamba meyira amanya abali resistant simanyi video banagiraba kwali konze kamwa kwogera mawaggali atudde Gulama kwaliko muganda wange kansala wa LC5 Katabu Moses kati ali mu NUP kwaliko muganda wange Church Ambrose era akyali mu DP Werubageyo kwaliko former vice chairperson wa Kampala Central Mukyala Rosemary Seguya n'abalala twali abantu nga bataano ate ffenna twali ba DP twakubwa emiggo ng'ani atukuba yali omulangira Simbwa yali MP we Makindi eyo kati ng'atera nnyo okubeera ku BBS biseera yali akyali RDC if I'm not mistaken yali akyali RDC twavanga mu physical training ne batutwala mu mental programming mu Kyagolodi Primary School naye nga basomesa bintu bya NRM Kasasiro kati ffe nga tugamba no ebigino temujja kati nga batutenga mu bali okabakuba ffe bakuba ffe okitegera ffe twali mu kali nga kaga nedda bye tetujja bikkiriza ebyo bakuba ffe okitegera kati bana abasajja ekintu ekyo sente ne zigenda nga zibakewako eyo mukyaka program negenda ng'esalika neviirawo ddala nebbo bakireetanga nga bagamba nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe n'okuyiga okwayigiriza emundu babe nga basobola okukuumibwa no yali programming mindset y'abantu ogikyusa
nesereza bagunga tabasola kimu kati ne basalawo basettinge kyankwanzi okuba nti bagenda teeke embaata zabazitwale kati yeyo gye bayita mind programming ne brainwashing gye bawoleza abantu obwongo najja nabbanja nayogera ekigambo noga bwetu nabbanja MP najja nayogera ekigambo natono NUP onajja nayogera ekigambo kubanga babasomesa ekintu ekyo zamutegedde bulungi nnyo kati bwe muwulira ebintu bino nga tubibagamba tulina experience mu bintu bino tumanyi history koyinza okunda baana omonda basoma onda ku social media tulina history by'obufuzi bungi nnyo era tubibagawo ku social media mbitegeere we were tortured before you mumuzo kuzama struggle mutugira tulebe struggle ne tujibaddemu ebbanga ddene twakuba dembo olw'eggwanga okwogera ku nsonga nga tuli resistant otuvuddewo kati buno bubaka njala bugende eri omukulembeze nga omuliro Kyagulanyi Ssentamu nsaba owuliriza obubaka buno ne bugendere ba comrade mwenna twabagambye nti ensonga ezitalina makulu tetwagala tuziwe makulu naye njala tubeere bakala ng'obwana bw'omusota bwe kava mu kisunku kakola ki kabojja okusookera ddala njala baga bannayuganda nze siina lutalo na munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka wabula olutalo lwange luli n'oyo omuntu atamanyi kyenkola era basinga obungi mwaliwawo okuntegeera n'abanvuma nga muli ba comrade sibalinaako buzibu kubanga obutamanya ndwadde mbi nze nengera era nejje ne bawa information before nga teri agenda gitegeera nti egenda kuba nenjikuwa basing on what I know and it's on record bwemba ndi mu national platform oba people power nenzija nenkuwa information basing ku bantu bebadala emyaka 30 please bear with me don't disagree with me kubanga sina kifo kyenjagala nze sirina mukwano na politician kubanga tulwanye okukyusa eggwanga by all means in peaceful means nga tukozesa ba politician nga tuli amwekwe that is my big problem so when I'm coming out to expose these people mba nina information ne reality na buli kimu but lwokuba mwe muyina emikwano ebadda byabufuzi that's why mugenda wrong nga temutegeera okitegeera nze nkuwa history na buli kimu nenkutegeeza nenkugamba kino kiri ABCD fena twagala obukulembeze era twagala n'enkyukakyuka naye abatayagala nkyukakyuka mwebali kati okkubo lya mazima gaagano teri kibiina mu byafaayo bya Uganda kya byabufuzi kibadde na cream ddala cream ng'ekibiina kye bayita Democratic Party mu politics wa Uganda nkiddamu teri kibiina kya byabufuzi kibadde na cream w'abantu ng'ekibiina kye bayita Democratic Party balinanga structures okubakoleswa mpaka ku national level nga if someone comes out to speak ng'ayogera ng'ogamba tufunye omuntu but unfortunately enkola ya Museveni y'okugula n'abantu okwagala abasinga obungi bajja mu by'obufuzi nga baagala ssente so nga tebalina mutima gwa ggwanga nammwe njagala bagamba essaawa zino njagala ofuna omutima gw'eggwanga nga tobeesinga ku mukula mu namula by'obufuzi no there is a difference between a nation and loving a politician there are two things yensonga lwaki nti Trump akugamba America first and America first kubanga America yabeerawo ejja kubeerawo bajja girekawo naffe Uganda abagisookamu bagirekawo naffe tugirimu tugenda girekawo
naye bwe tugenda ogirekamu n'abaligisamu bagenda gisanga batya. Love your country, but don't love politicians, because politicians are job seekers. Nothing they can change basing on the reality. Sigenda nyezo kumenyereko wana amanya amatonotono. Kuba Beni Chiwanuka. Jankuba Dr. Paul Kawanga Semogerere. Jankuba Siba Garabo Manyiko. Jankuba Siba na Kizito. Jankuba bono navuka ba Paul Kenneth Kakande. Ba Mukasambide. Ba Bakatabu Moses. Ba Segona. Ba Bedi Bwanika. Banamboze bani bonna n'abavuka bonna baluzige bani kwabo nabo nabenjoge datawe batono baseko ya bali bafa ono musajja we Masako ono banji nnyo basajja bali n'emitwe. But the problem bava ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga ne beetunuliranga bo ku lw'enfuna ebintu era eggwanga we lyakoma okufuna abantu balina obukulembeze. Kati njala kugamba focusinga ku kifaananyi ekinene eky'eggwanga kubanga nze nja kuva Uganda egenda sigalawo. Museveni agenda kuva Uganda egenda sigalawo. Muhoozi agenda kuva Uganda egenda sigalawo. Bano bonna Besigye baani bagenda kuva Uganda egenda sigalawo. Uganda etandikidde ku Museveni. Bagenda kuvaawo naye Uganda kijje tulekawo era tugenda gireka tutya tugenda girekera baani. Ndi kifaananyi katini bwe kati ku Uganda. Uganda is bigger than me. Uganda is bigger than Museveni. Uganda is bigger than you. But what are we going to leave behind? You think Uganda started with Museveni and his NRM regime? No. Uganda started way back. So when you think about yourself and you think about money, that means you are fighting for nothing. You need to fight for your nation. Nze ngenda kuva wense ngenda tambula naye kikyendese bantu kibe tulese mu ggwanga. So when I'm exposing enkwezenge eziri mu opposition, please let me do my job. Bane basige change. Bane basige change. Can we imagine twa chagulu bamalo tubakalu. Social media yona bagishatinga down. Nibagamba tali kuddamu kwogera ku byabufuzi. I stood nengamba no tojja kwogera up to now. Kyaluma bangi bali omanyi bakimaze. Gwo kimanyi nti abasajja bano be muli mu kudefendinga mu abamu. Museveni yabawa 6 billions okushatinga down tagenda kulayira. Akabinja kamu defending aka DP block akali mu NUP. Museveni yakawa 6.5 billion Uganda shillings. Era bamugamba ffe tugenda controlling abaana bonna abali mu NUP ne mu people power. Obutekalakasa obutajja kulayira. Sente bazifuna 6.5. That's why tekuli member parliament yenna yatekangayo nti twetaaga obuyinza bwaffe. Tekuli kansala ya kikola, tekuli chairman of C5, tekuli muntu yenna. They received 6.5 billion Ugandan shillings kutojja kulayira. Ompulira bulungi nnyo nkugira kati nkuwa genesis w'ebintu bino. Era bagayi bano bennyini bebanga wa abaana jukire by'abaana bali patriotic nga bagamba honorable tutandikidde ludda wanze ndi bread n'abaana nti oli ludda ndi wa ngona mke akwata endamba nga ajuwe nga batracking abaana nga bakwata. That's all abaana babakwata bonna abali strong across the country. Abati baba bakwata. Goyala kunga Kyagulanyi yakubiranga semo ba iso bakwata abaana. Bile bisajja bya DP Bulongo bazufuna sente. Buli bana batuzanga meeting kole suwano mu nkuwo
nga bakuba essimu bajjanga ne meeting bazatendinga bavune basedi bakuba essimu bana bagala okwekala kasabali wano ne bayola abaana kati gungana okwogera kubanga mbamanyi kati wuliriza nno abasajja bano mbatambulirako ne bagamye mubandekere waliwo ekintu ekipya Mr. President kyenjala otegeere akabinja kakulirwa mpuuga ne banne bakulyetinze akabinja kalaba kayita top 5 akabinja kano kakatula mu nkuŋŋaana eziwerako waliwo akatula ekyengera okuliraana omugenzi ddewo yafidde ku hoteri eryawo era abantu bano bibakalimu kati waliwo akabinja akatula 2 weeks back ku front page ku Entebbe Road ne bakulyetinga top 5 eno erimu ba member parliament bano wammanga mulimu Mathasi Mpuuga Nsamba mulimu Segona akali amaggwa Lubega mulimu Muwanga Kivumbi mulimu Abedi Bwanika mulimu n'omukyala Ethel Betty Naruyima bantu batano ye top 5 eno egenda tambula ekyawuliriza bulungi nnyo naye top 5 eno eri supervised and managed and controlled by Rogers Mulindwa spokesman wa NRM ye controller nkiddamu top 5 eno eri controlled by Rogers Mulindwa omwogezi wa NRM top 5 eno bwe yamaze okwesetinga buli MP ali mu kabinja kano n'abalaba enkyakolako investigations top 5 eno etegeeza buli memba waayo okugenda mu buli constituency yaayo esinkane chairman LC5 afuuke coordinator ku ddiru yaabwe chairman LC5 bamu instructing coordinating ne chairman LC3 chairman LC3 coordinating chairman LC5 LC1 okuba nti batambuza enjiri yaabwe muno n'omukaaga nerabiddemu yabadde chairman wa Kiso omukulu Matia Lwanga Bwanika kati mukola coordination zino bagamba bwe bati bagenda kola business zabe nga coordinatinga ne variable politicians already ng'omu ku bo ye mukulu Lubega Mukaaku kuliko omukulu gwe Kiza Akim ne agenda okubeera coordinator wo mu Kampala Kiza Akim ngono akola ku works committee ya Kampala State Council Kiza Akim mumanya agenda kubeera coordinator mu Kampala then bagenda kozesa labor politician mu Busoga region go bayita Bijirwa Moses go bagenda okukozesa eyo n'abala bagenda batandika nga theme gye bagenda okutambuza bweti tugenda kulaga Bobi Wine nti tuli ba historical era tumanye byofuzi tukoya akamanyiro ebigambo bye mu meeting zaabwe nti Bobi Wine tagambwako ye theme esooka Bobi Wine tawabulwa ye theme ey'okubiri era bw'omwogerako ng'asindika obubwabwe ku social media nga bujja bukulumba ye theme egenda otambula era egenda kwetoola eggwanga lyonna mukitegedde bulungi nnyo yegenda otambula eggwanga lyonna era bagenda kuba gitambuza naye mu nkola eno bagenda kukola batya nga bwe nabategeeza nti balinda okukola structures okuva ku LC1 LC2 LC3 nga bateekamu nga bajjamu abaffe bateekamu abaabwe batuuka wali okugamba nti bagenda kuyita delegates conference nga bakimanyi nti ki bagenda kukola ekintu ekyo kati obuzibu obuliwo kye mutannamanya ki kino bano bakyali bennyini oba president yakimu batokimanyi be bakona ivinze ne electoral commission okuddira eyinga constitution ya NUP okufulumizibwa
mbyogedde agenda aloga agenda ologe asindika drone gisindika oba osindika ya ku maazi ensangi wano mbyogedde naye nkiddamu naye ekijja omanyi kinyaga bitono nkiddamu ekijja omanyi kinyaga bitono kitya ate byafaayo biddiriŋŋana omukazi omwenzi bwayenda tegaba mawulire omusajja omwenzi bwayenda tegaba mawulire wabula banenyoyo gwayenzeeko nkiddamu omukyalo omwenzi bwayenda tegaba mawulire wabula banenyoyo gwayenzeeko n'omusajja omwenzi bwayenda tegaba mawulire wabula banenyoyo gwayenzeeko obutamanya nti gwe yayenze naye mwenzi kafulu oba munfuna bulungi nnyo bantegeerekese simanyi bantegeerekese balina okunywa ku mazzi maye ebintu bino bisaana okunyonyola abantu babitegeera bulungi nnyo ngamba mumpandikira message nga 3 nga nnyo bamutegedde mwenze ndiwo okubanyonyola bintu bino bwe muntu afuna obunyonyofu bw'abanyonyofu abanyonyokere bunyonyoko mukitegedde bulungi nze nkunyonyola novaano ng'otegedde bangambe bategedde okay kati abo abatantegeera nga ndeeta amawulire nga ngaleeta mu maaso we batasuubira we galina kubeera be balina obuzibu ne information gyenfulumya nti nze njogera amawulire agajja mu maaso nga bo balowooza nti kisiga akubeera bwe gabeera we ne beemiima kubanga nze mba njagala kugema sisitimu yange bagiyita mugema ngema ng'obudde bukyali kati abasajja bano baava ku university nga ba UID bakabinjaako ne bayitirako ne mu nkobo za mbogo akabinja ke kamu ne bajja mu DP enkulu akabinja ke kamu ne bagenda mu DP buloko akabinja ke kamu ne bajja mu Subi akabinja ke kamu ne bajja mu woko tuwaka ke kabinja ke kamu ne bajja mu G7 kabinja ke kamu ne bajja mu NUP kabinja ke kamu ne bakola G20 kabinja ke kamu kati goberera gibavudde olukanga galo bavudde kati kino ekyo bakola olwalero kikwewuunyisa era gwe abawolereza olya mmere ki atasobola kumanya byafaayo era bagenda okukola gagenda kubeera mawulire ki bwenzija n'engema ebintu bino ng'obudde bukya tegaba mawulire era tebajja kuswala era ensi ejja kutegeera nti bano twali twabamanyi nga tulinda budde butuuke lwaki njogera ebigambo bino Museveni yakugamba before 2021 they were not going to be opposition party Museveni yakugamba before 2021 they will no longer be opposition kubanga yali akimanyi nti UPC yakwata mutabani w'Obote n'amuteeka wano mu nkwawa ejjudde omwoya n'amunyigira wano n'akwata DP n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata Jema n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata FDC n'asooka agikubamu ogwambe bwe n'agiyuzaamu kati najja NUP nejja NUP bwejja yalina okusindika abantu be bonna bajje abamu twabakuba ne badduka bano abaasigalawo ne baagala ate kati olwamala okuwangula batandika okuzimbira muli n'enzija n'ennwana entale zo muzimutaategeera
kumbe nze nalina kyengema nga obudde bukyali kati essaawa zino kivaayo musirise kino kye nali ngema galeme kubeera surprise n'amawulire nti ekibira kyayaluse mbakyabuludde muno bw'omanya nti bana bagenda okukyabula mawulire bibadde balina omukulu gw'okwawulamu ebibiina n'okubikyankalanya ago tegabeera mawulire wabula gwe ataafaayo kumanya gwe abeerako amawulire gwe gamanya ntagomao kyavulaga nti gwe omusajja omwenzi bw'ayenda tegaba mawulire wabula gwe gwayenzeko gwokola amawulire kuba tewategeera nti gwoyenzeeko oba gweweganziseeko oba yakweganziseeko mwenzi kafulu oba munfunye muntegedde oba ndeeteyo kukago mala okubayisaamu owembuya mufune ebintu bino bitegeere so kino kyenkola bakiyita preparation kweteekateeka na kiki ekijja if they say they are going to break away tegajja kuba mawulire kubanga already we know and the public already know who are they public emanyi be baani era ani aba afiirwa mu kiseera ekyo ani aba afiirwa mu kiseera ekyo mu lulimi olw'amateeka olwa poliisi bakiyita preventive arrest what I'm doing right now it is known as a preventive arrest poliisi ekintu ekyo ekikola etteeka eryo gyeriri nti poliisi esobola okukusuubiriza nti ogenda okuzza omusango wiiki ejja nekwata nonotagukola oba okitegedde etteeka eryo mu poliisi gyeriri basobola okukwata okukuziyiza obutazza musango so what I'm doing right now is called preventive arrest oba preventing breakaway from NUP kubanga abali abaagala okubreaking ambamanyi ebintu ebyobufuzi nga obimanyi binyuma okitegeera poliisi ina etteeka bwekusuubiza nti ogenda kubba ffene wiiki ejja nga ne ffene mmanyi waali poliisi ekwata nolima okubba ffene oli kati kyekola essaawa zino ndi mukwata bano betusuubira abaagala okubba kubanga already batandise okweyogeza fe bakabaka olwo bapulaninga okubba kati obakwata nga obudde bukyali bagenda okutuuka okubba nga bagenda okubba obijjo nga bakwata mukazi babapa so bakomredi mwena batategeera kintu kino ne mujja ne mumbuukira ne munvuma nze ndodde mu politics ago simawulire sisina buzibu nammwe kyemuli nsasula mu mulimanya kyemulifuna mu kintu kino nga nze babuuliddemu muli kimanya nze ogwange ngukoze temwakitegeera never fall in love with a politician most especially those coming from DP those are mafias they care about themselves they don't care anybody ukitegeera never fall in love with a politician most especially those coming from DP no don't bafeeko akoleka muloogi nga nezaalo gitazisasudde ninga ne silipa zaalo gyazibbi nze sina muzibu n'abanvumye olw'abantu bano no ebyo mu politics bibeeramu kyovula nze sina bwe ndigulingiramu wabi muyanvumye no kubanga bino mbadde mbimanyi nze abasajja ba DP bulo akuleka muloogi ng'akuwujjiza ekiwojjolo nga tasasudde za loogi silipa ne tawulo za loogi n'agenda nazo kati gwe omukyala asigadde mu loogi n'osasula byonna osasudde eza loogi bakusasuza eza silipa n'eza tawulo ne bakusiba kati beeba basajja okitegedde so ndoza mutegedde bulungi nnyo kyenjagadde obategeeza ensi etegeera ebintu bino bulungi nnyo yensonga lwaki
tubadde tubonaabona ng'okukyusa eggwanga bo nga bali comfortable kubanga baagala ki baagala ssente nga bakola ebintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo ate ye president gwe balabanga omuvubuka atama ebyabufuzi ye kyakola abeera bw'ati ayina system eri gye nabasomesa oba mwasimaba mukyagijjukira kanjibaddiremu eri komiko oba eri komiko kanjibaddiremu gitegeere President Robert Kyagulanyi Ssentamu alinga omukazi ategeera bbaawe nti yayenze era ng'amukutte red handed nti yayenze naye omukyalo oyo omwami we bw'akomawo ewaka taleekaana amuggyako n'ensawo n'afukamira n'amwaniriza bulungi nnyo n'amuteerayo n'amazzi n'anaaba n'amuwa ne kacaayi ne bagenda mu kisenge kyabwe ne bayibuli ne bagibikula ennyimba z'eddiini ne ziyimbibwa ne ku makya n'amuwa caayi buli kimu kimu n'agenda n'akikola ennaku nga bbiri kati ye kennyini eyayenze yatandika okugamba naye walindako bakyali bange nayenze omukazi yankutte naye omukazi tampa obuto omukazi naye kayagala kunzita yategedde nayenze teyayombye teyanvumye teyakoze eki omukazi tanzita kati bano bakyaliibo bano abalala bobulira ebintu bino bo kye bagenda okukola kiri ekintu ekyo kusinika binnyo bo basinika busindisi binnyo kubanga bamanyi nti oli mu busa muzungu abuyita bullshit bamanya nti oli mu busa kati gwe kennyini gwe wennyini ojja ne weeropa eri omukazi nti mukwano nno omanyi kituufu kiri nti wakutte mubwezi naye kiki ne weeropa nga si akugee nti yogera kati ye president ye system gy'akozesa kyofulaga nti tuli balabira ku bikolwa byabwe tayomba naawe akuleka naye ng'amanyi kiki kyagenda okuzzaako kati yenkola ya president eyo gye nabasomesaako gye buvuddeko esesaamuko katono naye nga yentuufu aba abamanyi naye asirikanaga kambaleke kati omwenzi atalina amunsa ye ate yeefuula mukalu nnyo ng'omusazi webyayi ku kkubo mu kifo ky'okutwala omukazi namugamba waayi nayenze naye nga kiki atandika kukuba neyefuula nti wakabi nnyo n'akola effujjo ewaka naye nga yakoze ensobi kati bano bebenza abasiru bali mu kkuba emmeeza bayiwa emmeeza naye gwe bakubira emmeeza abatunuulidde bw'ati abatunuulidde bali mu kkuba mmeeza naye nga abatunuulidde bw'ati kati oyo omukazi w'ekika kye mbanyumirizaako oyo tebamukyamako akuwa omugwa n'akuwa emmundu n'akuwa n'obutana n'akuwa n'essasi gw'olondako ky'ogenda okwetugisa kati ye president yabawa obutwa n'abawa omugwa n'abawa n'emmundu n'abawa n'ejjambi bagamba mulondeeko kye mugenda okwetugisa okitegeera batambula buli hoteri buli after 3 days bakola meeting ne bateesa buti bagenda okusula Kyagulanyi bagamba mbo bagenda mulaga nti be bamaanyi mu Buganda naye buli kimu akimanyi n'aseka okay no problem naye nga jjukira loogi zonna ez'ebyobufuzi mu Uganda zibamanyi wali osinkanyeko omukazi ng'amanyi loogi zonna eziri mu Kampala oba omusajja ng'amanyi loogi zonna eziri mu kitundu kati nabano bonna political loogi ezo zonna across the country zibamanyi kati bagenda tugamba ki if they break away gagenda kubira mawulire kuba tubamanyi naye bakimanyi nti kuno tukikoze tutya kyovula bakikubira Masaka
Bachikubira Masaka. Okitegera bachikubira Masaka. Bagende bachikubira Gulu. Oba baje bachikubira mu Kampala wakati. Oba bagende Nakaseke, oba bagende Luddawa. Bachikubira Masaka. Mukitegedde kati bakomulezi mwena nze sina buzibu nammwe ngabawulidde ebisigaddewo byonna ensi ebimanyi kati kiri gye muli nze abadde bampalampa sina buzibu politics muludde mumanyi kebintu bigwa musirika nenga ate bijja mumanyi kati bakulu oba mukola buleka awe oba mukola ki si mawulire kuba ffe tumanyi abatamanyi bagenda okulumwa ffe tutugenda kulumwa ate bano baba genze for good nga tebagenda kudda kubanga it's not all about Bobby Wine or His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu or Lumbuye. No, it's all about to the indigenous citizens of Uganda who voted those people. They are the one to challenge those people, not Kyagulanyi, not me, not you. The indigenous voters in all those constituencies where they come from, not me. Okitegedde. So basobola okudda ku radio libekyaga ne waliyo eri kyenkugambye gojja kudda ku babboyi bagende mukazi agenda kunzita nenga akulabira akuwadde keya gyakuwa buli lunaku nenga akimanyi wayenze kati bali babboyi bo babawulira ebintu bagenda kusekera bagenda mukazi kitufu agenda kutta naye olina okuddayo era ogenda okudda omukazi akujulira emmere akutereyo amazzi buli kimu kikole mpaka gubonolopa kati periweyo naye kijja kugwa zo gwange ngokoze sina kyengenda bagamba kisuka kwekyo kubanga buli muntu yenna yetegerera muntu mukulu politics anyuma ngo mumanyi naye alumya omutwe nga tomumanyi alumya omutwe nga tokola ki nga tomumanyi buno baka njagadde mbuzanye mu dakiika 5 mbote nabo bugendera kuwa ku message emba wadde mbuulize bulungi nnyo muganda wange Fred kansubire nti buli bulungi message ene gende omwami Abedi Bwanika Lumbuye Fred yavayo nayogera missioni za mwezo neza abaleta mu NUP abantu ne bamwambalira ne bagamba simanya wala mpaba kulembeze akola biki kumbe yali abalabye ate naffe twali tubalabye era nga tubamanyi nenga tulinde ekintu kimu mwenga mmwe mweyabye Abedi Bwanika ozeweyabye ne banno okutuusa bweweekubye omusumaali mu kigere ng'oli kaleediyo kamwaka ka CBS kemutambulizaako obulimba kemukuumiddeko bannayuganda nti tebategeera mujja ne mwogera ebyobufuzi abantu ne balowooza nti muli ku mulamwa kumbe temuli ku mulamwa nga ne bimujja okwogera ku CBS okwo ebo baba babibagaye nti mugende mwogere kino mwogere kiri Abedi Bwanika wavuddeyo n'ogamba nti tebatawaana okuzunga e Masaka n'akakofiira ku mutwe Abedi Bwanika kankubuuze Masaka gulooza bannayuganda oba bannamasaka obayita basiru Abedi Bwanika teri munnamasaka gwogenda siriwaza kababeera abeeyo mu kyalo nga sibawana ab'omu central teri gwogenda siriwaza kuba bakumanyi okumala bakumanyi njagala ombuulire bwe weesimbangawo nga president constituency eyo wafunamu obululu bumeka constituency eyo gy'okulembera kati nga MP wagifunamu obululu bumeka ekyo kimbuulire ekyokubiri e Masaka awo eryo ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ge gamu ku masaza ageesigibwa eri Emmengo oba eri Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka amaze n'obulwadde ebbanga eriwera Abedi Bwanika njagala ombuuyi oba wali ogenzeeko mu constituency yo n'ogamba abatuuze b'okulembera n'obagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti ne bweti nga ne bw'ojja kaleediyo kamwaka ka CBS tewanyigala ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka Abedi Bwanika bemukolera tubamanyi Abedi Bwanika taba kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu oli ogenda kuwangula waani osokoddawo oyogere ku nkofiira mutemuleetee n'enkofiira zammwe emmyufu Abedi Bwanika olina buvumu ki obwogera ku nkofiira
Oyina buvumu kyobogera ku nkofiira eyo. Omanyi abaana bafiiridde mu nkofiira eyo. Gwabedi Bwanika ffe tukumanyi ne bw'otunula obutunuzi bw'oti otunula nkwe, otunula bunnanfuusi. N'amaaso go gonna galabika bunnanfuusi. Ng'okaayanira bufu. Okaayanira bufu twetaaga kukyusa Uganda. Ng'okaayanira bufu. Abedi Bwanika mpuya nti wasoma oli musawo wa bisolo. Gwe kyolowooza abasawo b'ebisolo okwetoloola ensi zonna bali mu byabufuzi? Ne gwe omanyi ekikuganya okubeera omusawo w'ebisolo? Gavumenti gy'osaavingiramu ekusindika wano awantu weegenda okukunyigira weekulabira mu byobufuzi. Goza Abedi Bwanika singa wakozesa ekintu kye wasoma ekyo n'obeera mu busawo bw'obw'ebisolo, omanyi gye wandibadde? Wandibadde osinga ne bannabyabufuzi. N'omanyi lwaki tosobola kukozesa gundi profession yo? Omanyi lwaki? Lwasonga gavumenti mbi. Tunuulira ku baddokita banna basomye ebisolo okwetoloola ensi zonna, olabye basinga ne bannabyabufuzi. Ettutumu. Abedi Bwanika bino bavudde noga nti muzimbye empuga, mumuzimbidde wa? Mumuzimbidde muzigo, mumuzimbidde mu factory. Mpuga ebbanga lye mumuzimbidde limuga nti mumuzimbidde. Kyagulanyi akutte ku mpuga emyaka 3 n'amugjayo mu factory yamwe gye mubadde mumuzimbireyo gye mutugamba. Mumuzimbiddewo emyaka ameka? Njagala ombuulire emyaka 25 gimaze n'empuga mu byobufuzi. Kifo ki eky'obuvunanyizibwa kye yali abaddeko? Kimbuulire. Mubadde mumuzimbirawa? Ebimuga Musima yali mukungu Emmengo yali akulira gundi ki? Yali akulira kitongole ki? Mpuga Abedi Bwanika tutufuula bantu basi, tutufuula baana bato. Tutufuula baana bato. Tumanye emizannyo gyammwe, tumanye emizannyo gye gyakuleeta. Wena ne bw'otunula bw'oti n'okanula amaaso otunula nkwenjerere bunnanfuusi. Mwagala kutta Kyagulanyi, tukimanyi mwagala kutta Kyagulanyi. Yalinya migaati gyammwe, yalinya mbugaati bwammwe, temukyalinawo mujjadde n'ekikumi. Wano weesimbanga okuba pulezidenti nga gw'osooka ekkololo okukulisa Museveni nga bw'awangudde. Ozi twamanyanga missioni zaakuleetanga, twakimanya nti walinga Katumba oyo ebiseera ebyo. Abedi Bwanika goza ffe tuli baana bato, goza tukyali basiru, oli kuba e Masaka. Goza e Masaka tebategeera, goza tebategeera, goza tebakumanyi gwani. Ebbanga lyomaze mu palamenti constituency eyo wali ogikoledde ki? Abedi Bwanika ffe tuli ku myaka, tetukyali ku myaka gyammwe. Mukati mwazikira muli awo, ekijja kyekijja, ekijja kyekijja. Tunoonya Tereza ggwanga mumulwanira bufu, olwanira bufu enomeze n'emifumbi, nakulaba ku CBS nawe nomeze n'emisuwa, omeze n'emisuwa. Lwaki tewakaaniranga bwa president? Lwaki okaanira obwa MP? Lwaki okaanira obwa MP Masaka? Gwe kenyini wajjanga ne weeyogeza ku CBS okwo busimanya Buganda terina mukulembeze. Buganda bombanga mwali muzimbye empuuga n'ojja nogaa nti Buganda terina mukulembeze ng'ate muzimba mpuuga kuba mukulembeze. Lwaki wagambanga nti Buganda terina mukulembeze? Kuba wagambanga busimanya abanyankole beetegese, abawesitana beetegese, naye Buganda terina mukulembeze, terina gwetegese. Kati Abedi Bwanika oyagala tufuula mu ssiru kyogamba olwo kimanyi nti muzimba mpuuga, olwo kimanyi nti muzimba mpuuga. Oba mpuuga mbali mwagala muzimbira mu NUP, kumwe ne Kyagulanyi ani asinze okuzimba mpuuga? Kyagulanyi akutte ku mpuuga just emyaka 3 bwegiri, gumu 2 3, n'amufuula ekyo kyali, n'amufuula ekyebbeeyi. Kati gujja wano oyogera ebintu ebitategereka, omusajja omukulu enkwezi kujjudde. Oyo mpuuga abadde mu DP nga talinayo yadde akafaako obuvunaanyizibwa n'akamu bwe kati. Abadde mu TJ nga talinamu yadde akafaako obuvunaanyizibwa kaalinayo bwe kati. Abadde mu Ssuubi nga talinayo yadde akafaako obuvunaanyizibwa kaalinamu bwe kati. N'atandikawo okutuwaka mwemize gyamwe tugimanyi, gya kuliyetingawo bubinja bugenda kumalawo bibiina ngera omuleeta G7 smart G20. Mpuuga abadde mu DP nga ne Masaka yennyini gyatwalanga MP nga DP temuwangayo yadde akafo akasolooza essente ezigula kaadi ya DP
nti oba yemuwanika oba nga talinayo yadde akafo n'akamu. Mpuuga mubadde mumuzimbirawa? Kyetubuuza, Bwanika yogera bibyo ggwe nga ggwe, ate leka kwogera bintu ffenna bye tumanyi. Ebyo muwulidde si bigambo byange, bya Munnayuganda asibuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Masaka. Abooluganda mwebale kumpuliriza, mwebale kubeera ku vidiyo zino olubeerera. Obufunza katambi kaliro kawedde, buli omu atambula emirembe adde gyapangisa ne mu maka ge. Ate tusinkane ku Saade muli mbulange mme ku saa 2 ez'akawungeezi, Mukama bankuumire. Twesabire nga batusabire eggwanga, naye ate musabire nnyo eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abaliyo, kubanga ekiriyo kitokota sekisaanikire. Waliwo footage omu gwe saagala kuta, naye okutegeeza abantu bano nti mbatambulirako era buli kimu kimanyi kye bakola. Wulira bulungi nnyo nga nfundikira. Okutegeeza babboyi bano nti mbatambulira kati buli kimu kye bakola nkimanyi. Mpuuga ene emmotoka kati gy'otambuliramu, kamera zange zaakulinda ku KFC e Lubaga for 1.5 hour. Nekye wali okola nakyo nkimanyi, emmotoka yo kuno kwoli. Kamera zange zaakulinda ku KFC e Lubaga for 1.5 hour nga zikulinze mwaka akamotoka ko. Ndowooza kitegedde nti kamera zawe zikutambulirako mwaka akamotoka kaako. Buli omukola meeting wonna mbeerawo, eyo motoka yo kamera zange zikutambulirako buli wamu, emmotoka mwotambulira eyo. 1.5 hours nga zikuliko zikutambulirako buli kimu kye mwagala okukola. Neggayi yakuleetera package wa SFC yali avudde mu State House. Kati njala kugamba kamera zange zikutambulirako buli wamu n'akabinja kammwe buli wamu omuteeka meeting limukola buli wamu. Emmotoka mwotambulira ng'ogenda kukola mission. Ffe twagala change. Bemba mwajja mu kibiina kikyamu mwasangayo abamanyi ate tuli bakoowu. Kamera zange zibatambulira kwa buduka mwako Simegi 20 mwataddewo top 5 simanyi biki mugenda luddemu n'ateeka ludda buli wamu manyiwo era buli kimu nkyogera era buli kimu nja kireeta wano. Eyo emmotoka yo ku Lwokutaano wiiki ewedde yali Lubaga ku KFC era kati nkimanyi ogenda kukubira ba KFC bakuwe footage emmotoka ki ezaali awo. Naye nga owa SFC okuva mu State House yakuleeta package wamulinda 1.5 hours sawa mune ekitundu omulinze. So buli wamu mugenda oteeka meeting baziti zonna buli kimu tukimanya abantu mbanyonyodde olwalowooza bategedde bulungi nnyo. Kati katulinde wetulaga mujja kuwulirawo. Naye mbagambye muwulidde bulungi video. Njagala video mugitambuze olwale buli emu etuuke wayina okutuuka. Mukama bankuumire nze neeriddewo.